bannaye mwatandika ddi ovuma abaana b'abandi bukuvuma banaki wekena abaana baavumye omwana wa Grace Khan. On a serious note, buli avuma omwana wa munne olimbira ddala munaye Grace Khan mwanyi weekend badde yakupostinga baana Rema yasoko postinga kwa birthday ya muwala ndowooza ne Grant wa yali birthday ye ya ndoze nkeero oba like after day because oli apostinga ku page ye no na dembo kupostinga ku chi ku page ye oba kitegeera onajja naye ateekayo mwana ku chi ku page ye sayo video eri endala secho ateka ku page chi ye kakati no munange abana ba social media muno mwe bateewummuliza agenda ku page batandika okuwenda owoza zaabwe ezitali nnungi ko Grace Khan bannaye manyiranga babalala kambalageko oba olimu abantu ba Facebook ebyaddala musokkamu omwana yabali codingira video n'abikuli ebbwa lyakamwa tebali muddira yali munyiivu tebali muddira nina video saimoja nalabyeko ya Ismail Access ya Ismail Access ngaga amugamba tosobola kutwala mwana simanya omukubisa kamera simanya eringa ya simu simanya wakoze otya simanya unoyambala ebigoye simanya omwana n'omwambaza biti something byabadde bwebito nekyenjagala okutereza abantu bonna abaavumye omwana wa Grace oba olwawulwa ebifaananyi bwe yamukubisiza ko badde bakompeyaringa n'ebya Rema sayima obusobozi si bwe bumu mu nsi muno byosobola okukola nampijja si byasobola okukola nina byensobola okukola gwe byotasobola okukola bw'abanga Rema yatwala omwana ku photoshoot nafuna ba photographer abakabi abalungi nakola setup nga bwe wagiraba yali ennungi obusobozi abulina oba oli awo Grace tabukola ki ne Grace yandyagadde oba ekirungi ekisinga kaawo naye olwo obusobozi mubeeranga abamugamba nti agenda agwe walungi newabi asobole okujjayo ekirungi kye yakoze kyekijja mu busobozi bwe ekijjayo kyayagala banange sifenna nti twakulira mu maka g'abagagga oba sifenna nti twakulira mu maka g'abaavu obusobozi bwawukana yensonga lwaki abamu basomera mu masomero ge tuyita ag'ebbeeyi ennyo abane babeera mu gaawo agaddako middle class abane bagenda si lwakuba baagala naye busobozi kyasobola okukola mu kaseera ako kyekyo omwana we zeze engoye zeyasobola omugulira zengatto zeyasobola omugulira naye bwatyo bwe yasobola okwambala ne kamera photographer gwe yakozesa gwasobola okufuna kati ebintu bino tubitegeere bulungi negwe nodda ku mwana wa muno n'otandika omukasukira ebigambo siganye osobola okuba n'endowooza naye omutima okudda ku kaana akata akali innocent n'okavuma n'otandika omuvuma nze nno ebiseera ebisinga nange tufuna abatuvuma ku Facebook okwo naye n'otwala obudde n'okebera ku muntu oyo akuvumye butuufu bwamutukako amaanyi ne gakuggwamu n'omwesonyiwa n'omuleka mu kifo kyewaali ne kakati ojja kusanga mulimu abaavumye omwana wa Grace nga ye yannyini omuntu omukulu bw'omutunulako oguma bugumi ebintu ebimu si birungi bannange tweddeko ate nno kati ojja kusanga abali mu kujajinga Grace tayandi kikoze lwaki yavumye abantu lwaki mulowooza nti ffe tetulumwa lwaki mulowooza nti tetulina musaayi gwe lwaki olowooza nti nze bwe nkuvuma onyiiga nnyo gwe bw'onvuma nze sirina kunyiiga ekiva eno kikola nnyo okusinga ekiveeyo okitegeera gw'olumwa nnyo nga celebrity akuvumye naye ate gwe bw'ovuma celebrity kozi batuvuma ebigambo ebityoboola kati nze nina gwe nalabye nataddeyo posti ya Eddie Kenzo linajja nagamba lwaki mulanga big shows zokka bakabakwe batekayo shows temubalanga gwe olina okuntegerera ni gwe nina okupostinga ne gwe sirina okitegeera mu comments nendabayo agamba mbwe nenabatanze mwadiba like seriously concert ya festival mwadolanga mukolo like seriously kati gwe okinsukumidde ekyokudiba naye nze we nnabaako kyenkuddiza ogenda kukigeza ne babloga kibagenda okuba ekifaananyi batambuze era bwe bankoze pakkaani mwesonyiwa omwana wange mujje grana mukamwaka mmwe bino mbyogera nga nabyetegekedde nga nyina obibagamba sibiguddeeko byo tebinguddeeko muve ku mwana mumwagala mulya mwagala afe mumuziikule mumulya
Wama balungi sibainako busi. Nengambe je mizwina. Someone said, Manya, I want to make Brana's nose, Manya, Giteke Musajero, Kemubewamu. Echikacho chakulema kuteka musajere mu nyindo zaabwe yagala kiteka mu jange. Mutemunya Samira, echikwata ku mwana wange muvumye banga lingi nga sina budde wammwe. Ayagala okufubuzi kukwata ku mwana wange mmwe. Mutikenye ebingi. Yasamira omwana wange olabe Grace yani. Ngenda kunonya paka mukaziko tamanyi bulonde bwabadde mu buluma bwatusesenze zenkana wa amaze banga kikwa temumvumira mwana mmwe atangenda ganga bukazoke njabafuna mbagundo butayimba ku mutwe nya yes bana jaji we yes yafana na jaji we I'm proud of him stupid of him yafana na jaji we uve ku mwana wange yafana jaji we yafana be wabashe prince of Busoga. Whatever the dad might be going to mention in the Yamufanana. Maso nyuwa mwana wange. Muje grana mkamwaka mwe. Bina umbyogera nga nabyetegekede nga nyino bibagamba. Kanchuleko wanu buzibu munnemerako. Nyiza kubanga nakozesa mu lulimi olutanyumye nsaba kunsonyiwa bwabadde busungu. I think buli maama ekyo aba asobola okitegeera nti omwana ekyenda ekyo kiba kirala tosavaayo eri gwe n'omala gava erimbojje otabuke kwegamba oyogere ku mwana wange oloze mu mbange nakusirikira busirikize ekyo sijja kikola nze nga Grace Kanda. Many baganda bange abanjagadde tour maybe investments and what. I'm really sorry because it's really harsh, but it is because omwana oyo bwe bulamu bwange. I had choices lwaki namuleta ku nsi nakisalawo kati sagala nnyo judgment sagala nnyo omuntu aponchinga nnyindo ye ate mu mwana wange ebirala byonna mubikole bannange naye ate ekikwatagana ne grana nja kubeera mubi nnyo naye ate sina tabu bambi bwena kozemu olulimi olukyamu. I'm really sorry. Kati Grace Kanda, yes, ebigambo bye twasinze okuwulira olowooza lwaki abantu abasinga obungi baagala nnyo okumanya mutwaleko mu kisenge yeebake Grace Kanda, olowooza bye twasinze okuwulira comments ng'omaze postinga ekifaananyi ky'omwana oyo olowooza lwaki abantu baagala nnyo okuwulira taata w'omwana oyo olaba otya ng'omubalaze ne bakkakkana omutima? With time, I'll do it. I mean, lwaki taata w'omwana baagala okumulaba nga nzimama we wendi ate nga bafaanyi bange bakyasobola okumpa kwegamba bampa support. I'm a proud single mom. Ate era I think we are comfortable. Ekola ki nga bweri yetonze ndowooza gana mbuno obusimu bamukubidde amasimu ndowooza abantu bakola ki bakkiririzaamu andi waliwo ebyayi omanyi kati abantu beerabira kino ekyabaddewo ne basigaza buno bugundi obwebigambo tala oba okitegeera kati bwetonda ne buvaawo naye ale nga tonanyiga n'abaana ba social media sooka ompe screen recording ya omanyi kati yamala obbawa n'amala n'asigala ng'akola ng'ateekayo ebifaananyi by'omwana kakati nyala ompe screen recording ebifaananyi byeyateekayo jjalolwataalye ne nga bamusuuta okufa obufwi bano babasuuta zanya vidiyo eyo gwe bali abaana basuuta omwana n'ogamba kati oli mwadde mufaaki nga letambula cuteness overload. We love you, Buju. So cute. Oh no, si bacho ni beke o Dictator Amiri. Beautiful queen and so adorable. Ana social media kati nga tonnagenda nnyo kubanyigira nnyo nakuva mu mutima balalu bati mu postino mwetere akana kutumanyi kasoma bulungi postina sikataka postino chichi postino
Sachi. Obadde kigwe. Olwa opposite. Echi. Olwa opposite. Nze mama yangana ne baba. Hey. She looks like Beyonce. Wow, beautiful girl. Blessings, dear. Awana asomilya nga tonna banyigira nnyo bafiirako. Sibe bategeera abali awo ago ge mazima. Labona buza, but are all these positive comments from the bottom of your heart oba mwatidde mitayi? Kozi yabasubiza yakama ngenda kugamba kuba butayimbe mu buzigo bwamwe gye muli. She's beautiful. I was looking for this comment since yesterday. Thank you, Aisha. Kale doza tuwumulemu ko tukome unenga bana basomire tuli basonyi wanze kati bakikozeseza kinini oba